muyita Beki Wanyenya ayinza okuba nga afaanagana ono naye nga mbalamusiza nnyo mwenna bannange. Amiina. Era Mukama tumwebaza okuba nga atukuumye n'atutuusa leero. Ate nampa n'omukisa okuba nga nzigaddewo omwaka ogw'omukisa. Mukama ngumwebaza. Nga tetunnaba kutandika ka twewombeke tusabe. Katonda waffe ow'ekisa tukwebaza kubanga otukuumye n'otutuusa kati nga tuli balamu. Tukwebaza nga otuleese okuggulawo sabbiiti yo. Tukusaba emikisa gye wasuubiza abaana bo ogitufuke ku ffe ne bannaffe abakyali mu makubo batambuze bulungi, batweyungeko abasobola n'abatasobola Mukama, ate omulundi oguddako basobole okutweyungako. Tuyigirize byagala tuyige kubanga tubikusabye mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Maama wange mukyala Tomusange bwe yaŋŋamba nti nalina okubuulira ku Friday yaggwa, naŋŋamba nti mukulu wange mwami Kyeyuna abuulidde, naye nze nja kubuulira ku Friday eno. Nakyebalira Katonda kubanga ebiseera si bingi bye tufuna ffenna okubuulirako, okubuulirigana, kankiyite bwe ntyo. Ekyokuyiga kyange ekyaleero nakiwadde omutwe ogugamba nti steadfast and unmovable in faith. Steadfast ndowooza nambe nti bwe kuyimirira nga tewali asobola kukyusakyusa mu kukkiriza, enzivuunula ennyangu. Era ngenda ekyo tugenda kusimba nnyo essira mu Daniel essuula ey'okusatu. Nkimanyi essuula eno ffenna tugisomye era tuwulidde stories nnyingi n'ebyokuyiga bingi, naye Mukama yantaddeko yansindise mu ssuula eno ate tusobole okugabanira wamu ebyo byendabye bye yantumye mbaleetere. Sijja kugisoma kugimalayo, nja kugenda njabulamu awamu n'awamu, naye nga ngenda okutandikira ku lunyiriri olwa 8. Era nga lugamba nti awo mu biro ebyo Abakaludaaya abamu ne bajja ne baloopa Abayudaaya, ne baddamu ne bagamba Nebukadduneeza kabaka nti, ayi kabaka, obeerenga mulamu emirembe gyonna. Gwe ayi kabaka wateeka etteeka nti buli anaawulira eddoboozi ly'akagombe n'ekkondeere n'ennanga n'amadinda n'ekidongo n'ekkondeere na buli ngeri yonna evuga, anaavunnama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu. Era buli anaalema okuvunnama n'okusinza alisuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Waliwo Abayudaaya abamu be wakuza mu kibuga, be wakuza mu bigambo eby'essaza by'e Babulooni, Shadrach, Meshach ne Abednego. Abasajja abo ayi kabaka tebakulowooza, tebakulowoozezza, tebaweerezza bakatonda bo, so tebasinza kifaananyi kya zaabu kye wayimiriza. Kabaka n'alagira abantu abo babaleete. Sitole eno ffenna tugimanyi nga bwe ŋŋambye. Ekyali ku bwongo bw'abasajja bano nange saakimanya, naye badda awo ne bagamba kakati ka Nebukadduneeza akuze nnyo, asaana okusinzibwa, era katukolewo bino byonna. Tukole kino, kabaka oteekewo etteeka, buli anaawulira akagombe, anaawulira ekidongo,
anaawulira ki avunname ate abikole wakuvunnama. Obwongo bwange buŋŋamba yadde Bayibuli ekyogerako ti abantu bano nga banoonya ensonga okwakyuzinga Danyeri ne banne naye nga tebagiraba. Ne bagamba nti bw'onookwata ku Katonda waabwe abasajja bano tusobola okubafuna. Nze simanyi gwe nange bwe tubeera eyo gye tuli waliwo asobola okuyimirira n'agamba nti bw'onookwata ku Katonda wa Mamuli oyo ojja kumufuna, oba ajja kugamba bugambi nti buli ky'onoogamba oyo ajja kukkiriza bukkiriza. Abasajja bano baali bakoze erinnya lyabwe nga Katonda waabwe bamumanyi nga ne bali kyokka nga bali mu nsi ngwira nga ffe era gye tulimu, nga ne bali bagamba nti bw'onookwata awo ojja kuba obafunye. Ekyebuuzibwa kiri nti ffe singa nga tutuuse mu mbeera bwetyo waliwo asobola okugamba nti gundi saawa erinnya lyo bw'onookwata ku Katonda we ojja kuba omufunye. Kye bataamanya nti ate Katonda alina abantu bano. Twongere okusoma wansi. Kabaka ng'amaze okubayita ndowooza tugende ku lunyiro lw'16. Sadraki, Mesaki ne Abeduneego ne baddamu ne bagamba kabaka nti ayi Nebukadduneeza, tekitugwanira kukuddamu mu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Njagala nnyo choice of word nti bwe kinaaba bwe kityo Katonda waffe ayinza, nga bakimanyi nti asobola, wabula ate era asobola okusalawo obutabawonya. Kye baddamu nga bagamba naye bwe kitaabe bwe kityo tegeera ayi kabaka nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Abasajja bano nga babigamba kabaka, simanyi oba kufena kuliko yali atuuseeko mu mbeera ng'oli between life and death, ng'omuntu gw'ogasimbaganye naye yasalawo your fate, n'oba ng'olina obuvumu obusobola okumuddamu mu ngeri abasajja bano gye baddamu. Nti ne bwe kinaaba nga si bwe kityo tegeera nti tetugenda kusinza bakatonda, tetugenda kusinza kifaananyi kyo. Mu bwetoowaze bwe bamugambira ebintu ebyo. Era kabaka story nga bwegenda mu maaso n'anyiiga nnyo n'agamba ekikoomi bakikume emirundi emeka egisinga n'egya bulijjo, era ne bakikuma. Nti kyali kyaka nnyo nti n'abasirikale abaagenda okusuulayo bano omuliro gwabookya. Oyo nze Katonda gwe nsinza. Ate era ne kabaka Nebukadduneeza n'aba wamputtu nnyo n'atategeera nti omuliro guno bwe guba gwokyezza bano be tutagenda kuteekayo, wabula bano be tuteekayo ne guba nga tegunnabookya, wano wandibaawo nga waliwo ekintu. N'atuula wali alabe movie. Agenda okulaba ng'abasajja yasuddemu 3 kyokka nga kati ate mulimu 4, nga n'abanaabo omu alinganga omwana gwaki ye mu bigambo bye, n'omu alinganga omwana w'abamalayika. Bali muli batambula bayimba akayimba kaabwe, ndowooza baali bayimba kali akayimba ompise Yesu Mukama waffe, oba gwe k'osinga okwagala tebaali bayimba. Naye nga kabaka ali wali n'agamba nti tusooke muleke abasajja bano tebaabadde 3 nti bwe kiri kale ate nga bali 4. Naye era laba Katonda amulaga nti owookuna alinganga
omwana wa bamalayika olwo kwe kubayitayo n'abagamba Shadrach, Meshach n'Abednego muveeyo. Ne bamuddamu nti yatabye nga tetulina musango. Essaawa eyo walagirira ate buli muntu yenna okuwa ekitiibwa asinzenga Katonda wa Shadrach, Meshach n'Abednego. Ffe bwe bitutuukako ebyo kintu kitono nnyo ne tugugumuka ne tudda eno ne twogera kino ne twogera kiri. Abasajja bano baalina okusalawo wakati w'okufa ne Katonda waabwe. Baayimirira ne basalawo Katonda waabwe. Era ekyava eyo nga babakuzizza, babafudde ba prime ministers ab'amasaza. Awataali kikoomi kino Shadrach, Meshach n'Abednego baali tebasobola kubeera aba prime ministers b'amasaza. Olumu naffe embeera ze tubeeramu kye kikoomi kyaffe. Ng'awatali mbeera eno gye tulimu tetusobola kutuuka Katonda waatwagala tutuuke. Naye ffe akantu katono nnyo ne kakoonako. Katonda ankubye omuggo. Oba omuggo gwa Katonda tugumanyi n'ogumanya bwe gubeera. Ne bakwogerako kantu katono nnyo n'ogugumuka. Ensi yonna bannange nze simanyi. Omulimu ne gukugwako. Era kigenda kubawo ekita. Nenda kola ntya? Bannange nkoze ntya? Buntu butono nnyo bututuukako. Tusobola okweraliikirira ng'omuntu. Ng'abantu Katonda yatuteekawo n'atuwa instincts naki n'okweraliikira naki. Naye ate yatugamba temweraliikira munaalya ki oba munaanywa ki. Bwe mufunanga ebyokulya n'ebyokwambala ebyo bamalenga. Ffe tweraliikira n'eby'emyaka 5 mu maaso. Gye tutamanyi oba tunaatuuka. Kati nze nabimeze emyaka 42. Emyaka 5 mu maaso nja kuba n'emyaka 9. Ffenna mu myaka 9 tumanyi bw'aba afaanana. Naye n'obeera kati myaka 9 njagala mbeere bwe nti, njagala nkole bwe nti, naye nga n'ebyaleero obulamu bwange sinaba kubutereeza kutuuka Katonda wa bwagala bubeere. Ndi ku bya myaka giri. Mukama atuwa embeera ezimu tuziyitemu tusobole okutuuka gy'atwagala. Tunuulira omusajja oli yazaalibwa nga mulema. Abayigiriza babuuza Yesu nti ono kiki ani yayonoona bazadde be? Anti oyo teyayonoona newankubadde bazadde be, wabula ekitiibwa kya Katonda kirabikire mu ye. Naffe embeera gye tubeeramu eyinza okuba nga ekitiibwa kya Katonda kisobole okulabikira mu ffe. Ng'awatali mbeera eyo tetusobola kutuuka gye Yesu Katonda gy'atwagala tubeere. Tunuulira Joseph. Awataali bunnya buli bwe baamusuulamu, awataali kkomera lye yabeeramu, Joseph yali tasobola kubeera prime minister wa Egypt. Katonda nga amuteekateeka. Kino ky'ogenda okubeera naye fomi okukikola olina kugenda eno. Kubanga buli kye kitujjako aba akimanyi era aba wamu naffe ng'akimanyi nti wanajja kutuyisaawo tusobole okutuuka wali. Ffe tuli balwanyi be. Atukozesa tusobole okulwana atuukirize ebigendererwa bye. Naye kati omulwanyi akutuuseeko akutadde mu mbeera nti Katonda abamu babeera wano nga basaba Mukama Katonda onyambe interview yange ejje nsobole okugenda nsobole okufuna immigration Mukama Katonda bisobole okuggwa. Ebbaluwa nejje ya immigration eyandisanyuse n'atandika kubyanga bw'ati ng'enkoko enoonya w'eneebi. Kakati bonna tugenda kukola ati bannange munsabire oba nnyongezeeyo kankubire bane ndowooza kaŋŋambe looya twongereyokko. Naye nga ggwe obadde osaba bino ebintu bikole ki bitambule. Ekiseera kituuse Mukama akkirize okusaba ati simanyi oba anti gundi bwe yagenzeeyo wiiki eri ate ebye tebyatambudde bulungi, ne gundi bwe yagendayo ebye si gwe bali si ye gwe.
okukkiriza ku olukuli luddawa osabye Katonda ki awulidde okusaba ku akuzeemu ate n'otandika kubyanga n'otandika kudda eno n'otandika kudda eri n'otandika kudda eri awatali mbeera eyo gy'oyitamu tosobola n'omulundi n'ogumu okutuukiriza ebiruubirirwa Katonda ye bye yayagala okuyisa mu bulamu bwo. Essaawa zino zintwala ng'abavubuka bwe bagamba nti kaguddeyo. Tugenda kusomayo kyawandiikibwa kimu ekyo kiri mu Judges ekyabalamuzi asobola okusomayo nsaba nsomereko ekyabalamuzi essuula 14 olunyiriri olwo 16. Waliwo atuuseeyo ekyabalamuzi esitoori eyo fena gye twogerako waliwo atuuseeyo banaye. Judges essuula 14 olunyiriri olw'omukaaga. Omwoyo gwa Mukama ne gumuggyako n'amaanyi n'agitaagulataagula nga bwe yanditaagudde omwana gw'embuzi, so nga talina kintu mu ngalo ze, naye n'atabulira kitaawe newankubadde nnyina kyakoze. Nyawe oyongerayo mu maaso. Olw'omusanvu n'aserengeta n'anyumya n'omukazi, Samusooni n'amusiima nnyo. Ebbanga bwe lyayitawo n'addayo okumutwala n'akyama okulaba omulambo gw'empologoma. Era laba, enjuki nga ziri mu mulambo gw'empologoma n'omubisi gw'enjuki. N'agutwala n'engalo ze, n'agenda ng'alya atambula. N'ajjira kitaawe ne nnyina, n'abawaako ne balya, naye n'atababuulira ng'omubisi agujje mu mulambo gw'empologoma. Kitaawe n'aserengeta eri omukazi, Samusooni n'afumbayo embaga, kubanga bwe baayisanga okukola bwe batyo. Nsomerako ku lwokuna n'olwokutaano tumale webale nnyo nnyabo. Agenti naye kitaawe ne nnyina baali tebamanyi nga kyava eri Mukama, kubanga yali anoonya ensonga ku Bafirisuuti, era mu biro ebyo Abafirisuuti baali bafuga Isirayiri. Olwokutaano, awo Samusooni n'alyoka aserengeta e Timuna ne kitaawe ne nnyina, ne batuuka mu nsuku z'emizabbibu e Timuna, era laba, empologoma envubuka n'emulugumirako. Webale nnyo nnyabo, webalege. Story eno, story ya Samusooni, fena tugimanyi. Atambula agende ebiseera ebyo Abafirisuuti Palestine be baali bafuga over Israel. Bazadde ba Samusooni nga tebamanyi nti nno Katonda kino akirimu asobole okutandika olukwe olw'okubanunula. Kwe kumutwala afune omukazi ono, kubanga kitaawe ne nnyina bamugamba nedda wano wonna wabuzeewo omu ku bantu baffe wonna wonna, n'abagamba nti oyo gwe njagala, nga tebamanyi nti Katonda amwogereramu. Samusooni agenda eri okuwafunayo omukyala atta empologoma. Empologoma bwe yajja Samusooni teyayimirira buyimirizi, yagamba kano n'empologoma eno, era n'agitta. Wabula akomawo n'agamba kampite wano ndabe, yajjayo mubisi gwa njuki. Awataali kukutta mpologoma eno, Samusooni yali n'omulundi n'ogumu tasobola kufuna mubisi. Nze simanyi mpologoma gwe gy'olina mu bulamu bwo, Katonda gy'akkiriza ogifeesinge, kubanga bino byonna nga bwe mbalazi ti Katonda yakirimu. Empologoma eyo eri mu bulamu bwo, awatali mpologoma eyo tolina ngeri gy'ogenda kufuna mubisi. Ate laba Samusooni ajjawo omubisi, atwalira kitaawe ne nnyina ku mubisi guno n'atabagamba. Abantu bangi mu petitioninze ba family members
ne bava Uganda wherever they come from ne bajja wa singa otuulaawo okubannyonnyola by'oyiseemu bo babeera awo ebimu nga wabikola bajja gamba ono mulalu ebyo sandi bikoze ebiseera ebisinga byokola ebimu onyumyako byolowooza nti bajja bitegeera byolowooza nti bajja kubitegeera n'obibalekera ne Samusoni ekyo kye yakola nti mwe kyemwagala mu bisigo guno mulye gye nagujja ebyaliwo temuteeka kumanya ebintu Katonda byatuleetera bassebo ne bannyabo aba 1 ali wamu naffe 2 ng'akimanyi nti nno tubisobola okubiyitamu 3 byatutegekedde tetusobola kubituukako okuleka nga tuyise mu mbeera eno tunuulira Job ebintu byamutuukako abaana be bafudde obugagga bwe bugenze ne bakwata ne ku bulamu bwe nga Katonda akimanyi bulungi naye yali akimanyi nti ono ajja kuyita wano gwe muganda wange ne mwannyinaze ng'okukkiriza kwo kukwo ogenda kukulabira ku ki ku bintu by'oyiseemu oba ebikujjidde n'otandika okugamba nti yarabbi Katonda ankubye omuggo nze buli kimu kituuka ku nze ng'olinga ng'agamba nti kino kyatuuka ewo kiri kyandigenzeeko ewa Mamuli twerabira nti nno ffe Katonda atuyisa tuli babaka muffe mwayita okubuulira abantu abalala abatwetoolodde abatulaba n'abatatulaba bwe tunaabeera nga tuli bagumu mu kukkiriza nga twesiga Mukama Katonda waffe nti byonna bye tuli kyonna ekizze kakibe nga kitwala bulamu tugenda kuyimirira nga Sadraki, Mesaki ne Abeduneego Katonda waffe ajja kutuwanguza. Amiina. Bwe tunaabeera nga buli kiseera tuli aganaaga tuyimirira eno ne tutandika n'okubuuza ebibuuzo bye tutandisaanidde kubuuza ffe nga ffe Abakristaayo bannaffe be twagala okubuulira enjiri. Olunaku olumuza yali musumba mugeru oyo yatunyumiza akagero n'agamba waliwo embeera eyamutuukako omuntu ku kyalo ye Ekiwenda nakyava ajja n'amugamba naye musumba olowooza togendeko sayidi eno kubanga bino byendaba birimu omukono omulala. Abamanyi mugerwa kyava aseka n'agamba kakati nga ndaba omusumba nze ndi awo nze gwe bagamba ebintu birimu amakubo amalala naye ng'okukkiriza kwaffe ko kuba kugenzeewa. Mujjukire oli kabaka yali Kezekiya yali kabaka ani eyatuma abantu bagende babuuze oba anaawona. Mukama ng'ayita mu Eriya n'abagamba nti mugende mumugambe lwaki abuuza, why does he inquire of Baal? Is it because there is no God in Israel? Mugambe tajja kuva ku kitanda okwo kwali wabula ajja kufa. Era yafa. Naffe ebiseera ebimu tubeera awo okukkiriza kwaffe ne kuwivalinga ne tubeera awo ne tutagaataga ne tuddeeyo ne tudda eri tumanye kimu nti embeera gye tulimu awatali ebyo tetusobola kutuuka gye tulaga. Katonda atwagaliza birungi tagambangako nti bannange temugenda kufuna bizibu, tagambangako nti ekkubo lyammwe genda kubeeranga museetwe. Nedda. N'Abayisirayiri baali bava Egypt nga bagenda e Kaana basanga ebintu bingi, endwadde, amazzi gabuze, bakoze eki, ne batandika okwemulugunya. Naffe twemulugunya, naye twemulugunya kubanga olwo tuba tulaze okukkiriza kwaffe oba tuba tutandise okubuusabuusa nti gwe twakkiriza tasobola kutuyisaamu. Njagala tukkiriza abooluganda bassebo ne bannyabo nti gwe twakkiriza mulamu, ate bw'aba nga ebintu byakoledde abalala ne byazaakola mu bulamu bwaffe akyabikola era neera ajja kubikola.
Just reflect on your life, otunulire ebintu bye wasabiranga buli lunaku. Okisabira Mukama Katonda kino, Mukama, you get to a point nga wakifuna dda, tojjukira na kujjukira oba weebaza oba teweebaza. Just reflect, otunule ogambe nti nasaba Katonda kino nakiri. This was 5 years ago. Nakifuna. Lwakuba naturally tuli greedy. Bwe tufuna kinaye ne tufunayo n'ekirala kye twagala. Nakyo ne tukisabira. Nakyo. Naye bwetandika okubeera nga bwe tusinza, bwe tusaba, tumwesiga nti bye tusaba ajja kubikola. I guarantee ffenna buli omu asobola okuwandiika ekitabo wano, olunaku ne luggwako, ne tutuuka ne ku Lwokubiri nga tukya outlininga bintu Katonda byatukoledde. Mu biseera bya COVID wano, ffenna twasabanga nga tukkiriza olwo COVID bwe yatukwata. Just imagine bwe twabeeranga awo nga bagamba oli aliko oxygen. Kati bannaffe abali e Uganda nga bagenda ne oxygen cylinders nga ssente nnyingi. Naye ffe bwe tubeera wano mu bulamu nga tulwadde tukoze kyomwaka ne guggwako. We have never imagined singa twali tusasula Katonda oyo oxygen gwe tukoleredde emyaka n'emyaka. Ati mwabali wano mwenna ndowooza nze basinga obukulu, naye emyaka gye nnina wano singa mbalirira oxygen gwe nkozesezza, there is no way I could have afford to pay. Tewali ngeri. Nsaba Mukama atuwe omukisa bannange nga tuyita mu sabbiiti eno, twongere okunywera mu kukkiriza, tutegeere tubeere ng'abasajja bano. Atutuuse ku ssa ly'abasajja bano nti ne bwe kinaaba nga kyetaagisa kuggyawo obulamu bwaffe, ffe tugenda kusigala Katonda, kubanga kwe kukkiriza kikyo kye yatuteerawo. Tumukkirize, tumulekere entalo yazirwane, ffe ze tasobola kulwana. Kuba Katonda tayagala kugabana kitiibwa, alwane nga naawe bw'olwana eno otandika okugamba nti Mukama yanyambe naye nange nataddemu kano ssebo. Ebyo tabikola. Bw'okkiriza nti nno Katonda agenda kulwanira, tuyimirirewo ng'abalwanyi be, steadfast and unmovable. Amina. Katusabe. Mukama Katonda waffe tukwebaza kubanga otuyisizza ate mu kiseera kino eky'obubaka bwo. Yongera Mukama okutuyamba, otukuume, otuwe obuvumu n'obumalirivu. Ongera okubeera nga abalwanyi bo nga Shadrach, Meshach ne Abednego bwe baayimirirawo Mukama mu mbeera yonna yadde kyetaaga kufa, baayimirirawo basobole nga bayimirirawo ku lw'erinnya lyo. Naffe otuyambe tusobole okuyimirangawo ku lw'erinnya lyo mu buli mbeera. Oba omukisa buli kinoomu ali kuno, kuba tubikusabye mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Amina nnyo. Amina. Amina.